basebo ne banyago olunaku lwaleero tuli wano Nakivubo oba ekyali ekisaawe kya Nakivubo n'emikono gyange tulimba mu ekisaawe bazimbawo maduuka mazima aga Katonda nga bw'okiraba wonna wakyali wakalu bali mu kuzimba ekisaawe nze njagala olunaku olw'okugulawo ndowooza kwolwo banfunira akayumba nze nja kukola ku kasitowa k'ebyenkoko enkoko muno mwe bagifumbira mu ovulo kino ki ovulo ekyuma oven ekyo oven gira mu Kigundu kino ekiringa ekya kesisi ekimyufu ekibakuli ngeno ebeera mu kesisi eyo nze nja kukola akayumba kakaduuka k'ebyo kale ze lujja mulujja twanyongera okubuzaako nekwebaza okubanga ogubira programu zaffe ez'enjawulo. Programu y'olunaku olwaleero anzijidde mu reflector ate era nga ndi ku site ate bwe tubeera nga twegatiddwako omuntu ebiseera ebisinga Taata Sam nga tuzze nga tuli ku site ebiseera ebisinga site eba yoyo muntu naye omulundi guno siiyo Taata Sam yaffe kuba yaffe ne Ham kuba munnayuganda munnange kyovula banange ndi waffe wano site yaffe nogiraba soko ombulyemukko ku site yammwe eno engeri gye tuli kati tusanze omwana w'omunju mu maka ga Ham kino banaye tulaba katono nnyo kino kyekisaawe ky'e Nakivubo kiri under construction so olunaku lwayo naffe tuzze okulaba embeera gye kirimu mulimu gw'okutugula kugenda bulungi mu maaso stand zibatandise okuba nga baziteekayo abantu gye batuula si ze ziri wali abantu gye batuula nga bawagira omupiira so olaba nti construction egenda mu maaso naye nga ekyemukisa omulungi Source of Properties tutambula nabo abantu bategeera ebyokugula ebintu ebikadde eby'omu restaurant saloon gym then still osobola okuba nga obanoonyaako ku social media platforms zaabwe saako n'ennamba z'essimu nga bw'oziraba ku screen then mu mbeera y'emu osobola okuba nga onoonya ne ku mukyala Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde aliwo nnyo ku lw'abaana munoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children naye tubeera naye nga tutambula nabo okulaba nti enteekateeka wet programs lweziti tuzibatuusaako bulungi nnyo. Tulina omwana w'omunju Taata Sam aho badde otunnyonnyola ssebo kuba wenda obona agamba w'omunju bagenda balimba siri wa munju nzize kulambula mbadde ntidde nzize kulambula Taata Sam nasembayo okwogera nawe mu covid ng'embeera ekutwala 18 embeera nzibu nnyo ate embeera terabika muntu kati nze nagivuddeko abantu bagamba mbu ate kati mu covid nyiridde nnyo okulaba ettama mu butuufu naye kati nga omanyi gwe ennaku gye nnina enkoko sikyagikombako mu kusooka awo we wajjira twali tusobola okufunayo akakoko akamu n'ofunayo akamu bubiri ngeri jinsina nya appetite kale buna kati wakajja na nyinyitira natuvuga ne tugenda omugwa omunaana awo enkoko ne tuzivaako ne tudda ku bibeera mu nkoko byebiriwa byenda bibumba nkoko nkulu omutima ng'obijja we byo bigula mu lufula gyebasalira enkoko gy'ebyomunda otumayo kasaamu kati ne bituuka ekiseera mu gw'ekkumi n'ogumu awo 10 gw'ennaku zino n'ebiva mu nkoko tetukyabifuna kati tulya enkoko byerya kyakyo kasooli emberenge ebinyeebwa ebyo ebitye so covid n'atabuka naye ne tutuuka ekiseera omanyi waliwo kyotuuka n'ogamba this is the problem bwe kibanga kizibu nina kubeerawo ntya nakyo. By the way senga otunuulira nnyo abantu bonna abalimu amagezi essaawa ya leero bakyusizza endowooza twatandikira covid nga tannaba kujja n'omuntu okutambula okuva wano tuuka ekibuye nga kizibu naye kati waliwo omuntu agamba bulijjo mbonaabonera kyatambula okuva wano paka Namasuba n'ava wano paka Kawempe obasanga ate yakimanyiira one it's health abaavu beegomya abaavu twegomya it is health munnange n'otambulako kumbe covid yakuletedde otambula ennaku etulumye naye tusaba Katonda atusaasire wekuba kugezesebwa Mukama tuyize covid kati ebintu bingi bye tuyize bingi nnyo bino bye tuba tulowooza mu comedy yekka never waliwo ebintu ebimu byolinaga nti n'obeera olina akasente invest eno tugiyita nga bona ba computer kati wenjogera ku luzungu lwange lwe nasomako bagita reboot ogijjeemu n'okyusa ndowooza ne windows
n'ogizza bujja kati bye tuliko omanyi n'omanya nti wenfuna akasente mu show ndidde enkoko zange yes naye nina okuteekawo endala bwe zina nkoko n'okijjamu ekyenkoko teri kulya nkoko sirika towemula lujja lekana ogambira ddala nti nno tufe enkoko tesobola kuvaamu naye nga otherwise embeera etuyigiriza ebintu bingi covid-19 kati kyova olaba ndi mu kaweefube ngezaako nina abantu nze benzize neegomba olumu nga mbawulira buwulizi ogamba naye afaanana atya naye akola atya kubanga tyolaba newobeera nga oli mu bizibu abantu ab'omukyalo omanyi enkwale ogimanyi kalinga akakoko enkwale obonna bulyanga kalinga akakoko tonyumiza ebinyonyi ebimu si nnyo naye erina akasaami kanenemuko ate naddala nga sikalabyeko nga kalamu weba bulabyeko nga kapadde kalamu naye kabeera nga kayidde kakavaamu evvumbe tashi wakiri nga tokasala bifi anti kyandibadde nga ekifikko kaba kalamba kati mbadde nkuwa example y'akakwale akakwale ne bwe okaliisa otya kayinza obutankana seggwanga ya nkoko naye ate era seggwanga y'enkoko ne bwekogga tesobola kwenkana kaki this is the same thing here nti obwavu butulumye ne bulube ffe be bulumye nnyo n'obulwa n'ekyokulya naye waliwo ate ng'agamba nali ninazimba kalina mwenda nga nzimbe 8 yes for example I'm sorry to say this si naye omwami Ham ye mwami yalina plan era ebintu bwe baabo bakola crane zizo n'abantu bakola neŋŋamba bye bamu ku bantu benneegomba era nvudde ewaka neŋŋamba kamunoonye ndabeko ebintu bino abikola atya kati yino project etambula ate si yokka offices waggulu gyenva eyo bikola bulungi nnyo ebintu ebisinga ebizimbe ebyo bikola bulungi teyeetegeka mu covid naye yali sirisi yandisirise era yandibadde akaabatuka abakyekimu of course kyekyenkizo si yekka bagagga bangi era nze nkyabanoonya neegomba nnyo okulunda n'okulima era wenfuna omuntu ng'alina faamu biki njagala nnyo ebintu biyiga obulungi kati nze covid bwaggwa bwati mugenda kulaba biliyoni y'omulala nga Taata Sam ng'enkoko sizigula nzinzinye munsaliraako njagala osooka ombuulire nsaba naye badde mpulira ekisaawe abantu abadde batugamba simayo ekisaawe tekikyaliwo ekisaawe gobadde owulira biki ku kisaawe kino babadde babyogera bingi era ebyo ebimu ku bisinza okundeeta one okulaba ku mugagga Ham n'okwogeramuuko naye abantu abo balina ebigambo amakulu owulira ne waba takulina kyakuwadde si byakusudiya those people they are not rich by accident teri mugagga nga mugagga lwakubanga accident oli ne wagamba eyo teyasoma naye mugagga sente zamutomera lwaki tezitomera gwe teri muntu mugagga by accident bagezi nnyo kino ekisaawe bulijjo tuwulira bakitunda bateekawo n'amaduuka era kyava nzize ate nze sazze lwakukwayana nazze kulaba nnyoli neraga yo olambuddewo ku kisaawe nenzijja eno ndabe wange ne bampa buno bu protector babitani kati nze ngambye ki ate kano ke bakugiramu bakaitole kana katakukkiriza kubbira wota nkerabidde ako akalimu ebisponji kalina enjawulo ne kano kalina erinnya ate erinnya lyerimu oba lyanjawulo anyway this is it byogera bingi naye ebyo sibyewoonya era we ebintu ebimu nze nzikirira amadaala nendaba wano nane ndaba yebakola nendaba neŋamba bintu byebadde byogera bivaawa nenzijjukira nze nakula batugamba nga oyo yakulembera ayina akooyako ekinyonyi mu kitabo oyo mugagga bali abantu simanya bateekawo omukeeka ekigundu eyo yakiyimba bugembe bateekawo simanya emikeeka wootuula n'ogwayo ne bakulya ebyo tebibula era nga tumanyi buli mugagga yenna ayina omusota simanya ogumukuŋŋanyiza sente biki
kati ne bino era nze nga kituufu kubanga okimanyi nti buli mboozi gye tunyumya nti waliyoko ewaffe omusajja yayina simanya eddiiro lye mulimu emikeka olutulaba kulya newammwe gyali tokiwuliranga neeri buli wamu bisituli tibyawukana nnyo byonna otandika bigattagatta by the way get time funayo time olujja oyogereko n'abagagga laba naddala oyo akusinga akulumya omutwe oyina ebintu byoyiga nze njize siddamu kugula nkoko nze nja kukwatanga mu kisibo nkwatayo nabukwa nzibiriza nabize olunze nnunde eyo muje neno muje nandisiga akakatola mukulu senga najjako eno nga bukyali nandi adde neno neri nekyeggulo tukirire mpolampola tufuneyo ko experience ku site abasajja battiya wali obalenge nze naliko poota emyaka egyo emabega napoota simaye bagwa wapootako napootako dda napoota olunaku olwa sirulidda era sagaapootesa olunaku lumu nga twapoota ennaku nnya nze nali ngenze kupoota mwezi noonyeka capital amaze senior 6 ninda campus sebannaba kumpa neŋŋamba nayo manyi kanji ekyo tukola manyi obeera awo ng'okyasoma olaba oba okyasoma oba tubeerako ki bakubuuza era beera ki ebintu byoyogera ne wano Uganda tobirabangako simanyiyo nti no balujja ayinayo kizibwe wakojja wakizibwe wa muganda wabaaba wakojjaawe nga pilot naye sebo bye twagala kakati batugambanga amaliriza senior 4 tino sebanga ina dokita osimanya kojja gundi wasizibwe wakire naye mbuuza ababoda nina n'enamba zaabwe abataxi nina n'enamba zaabwe naye otubeera mu ssomero obeereire ebirowoozo ng'olinga ndowooza era abantu batutunulya leero bano ndowooza ffe ngoyagala tabu omusomesa ambuuze nti yagala beera ki mugambe njagala beera pedoti agambe teekako n'obusomesa nga nnyinza omuntu ayendegala boona naye ndowooza nga bana batukendeka ate obusomesa babuntamya nnyo baŋŋambako nti abasomesa babasasula 2,000 mu ebya netandika otunulamu bali akawunga kuvedda nga tetukagala kawunga nakijanjalo obeerangamu ezo simanyi aliwo mama Samu wange obusomesa nabo mujjamu yagenda okuteeka wansi minzaani nalaba obufumbo n'obusomesa nga kyekisinga okufuna kameeza natuulewaka nda ndaba saiti bwento najjeera buzinga mujebale kale muzimba muyina emirimu emirimu gyokupoota osobola wali opooseeko kuba twagala omuntu nga ali speed konze nze sipoose ne bapoota konze jangu enkya naku ezo baali bagaba oba nusu 7 olunaku nga bakuwa ekijanjalo n'akawunga naye nga ngamba si kyekikulu koko by then nga sinnajagala nnyo koko oba nagirwadde ennaku zino nga nkuzeekuzeemu nkeera nga nkeera nga baŋŋamba tandika ekyanyamba waliwo omupoota omulala nga yaŋŋamba kati anti tulina kukola bwe tuti lujja napoota zaali ssaawa 3 zenatuuka ez'okumakya nze nkukakasa zaali nga ssaawa 5 nga ne bw'obagamba ne babuuza nti abadde ayambadde bw'ati mumulabireko ng'otemye ng'amanyi g'otayina lujja okupoota kuzibu akasanvu okeerira kaba kakusasula n'ogera n'okajjanja bisamba okwata ekitiiyo okutabula obutabuzi musenyu otabula omusenyu ne seminti enkokoto tesagikwata nako era natulaba endengamba gali mayinja bino omusenyu ne seminti bye binzirusizza we natuuka ku mayinja inze otabula omusenyu ne seminti nobeera nga tukyayawula omusenyu gwabadde gusalizaawa nga bikali awo kakala kalungi okwata namu n'owulya nga kaweweera mwana wa maama ssaawa 5 neŋŋamba olaba mpulira bwe nti nga kana akagongo sikyakawulira we zinatuukira banyukeemu nfuna akasanvu
era kati nkubulye tolaba engine yoba naneesaisa nga ddala akutte ekitiyo ngaali serious omwezi kola waneno era muyinza okugamba ndowooza muyinza n'okumpita Taata Sam Kitegei Taata Sam Tegei Sam netugera kwa tusukawo wano naye nga njagala okutegeeza nti Taata Sam awamu ne bakomediani banne aba kibiina kya Uganda Local Comedians Association. So bafunye akade ne bajja ne bayitako wano mu kisaawe ne bajja balabe ku mirimu omugagga Ham Kiggundu gyagezako kubeera nga ateekako emikono naye nga giriwo for the better cause wolabe kisaawe kino ne kiri kye twayina luli nze ndaba wano mu mbeera nga bakyazimba kizimbe waliwo enkyukakyuka very olaba kati laba ndowooza ebintu ebyagala okufaanana ebyalimu ebikadde naye sofa we kikyali kiringa ng'ekifaanana ekyenkana kiri nze ndaba bino biyenda ba ku TV kuba bwe kyetolola weekiti ng'olaba nti erizo na stands kyokka nga tante w'okitunulira n'olaba ne pulaani yakyo it is not even a quarter kati expect fire here tugenda banga tujogera muno nze neesosedde aka buno obudaala buno obuki obuduuka obutunda enkoko awo ndi awo era nja kufuba nnyo enkoko zino ze bafumbira mu kino ekyuma kino ki ovulo kino enkoko mwe yeefuuliranga ekuba sama oven okitegedde enkoko eyo ejjanga eyidde bulungi nga eno gye bafumba abana kino abateeka mu kibaketi kya KFC ekimyufu KFC anyways wetu tubadde Taata Sam naye nga muzikize naye nga tembagattane kuba ne babalala nababerekewo ebigambo bibabagamba ku nteekateeka gye tuliko eyokola nga tulambula omulimu ogugenda mu maaso wano mu kisaawe Nakivubo so nze nnyina bantu bangi benkiikiridde naye nga mmanyi mwenna mubadde mwebuuza ki ekigenda mu maaso wano mu kisaawe construction njagala okuwa assurance nti egenda bulungi mu maaso presido akulembera ekibiina ky'abakomedian simbanga ogamba ndi bulungi mwana wa maama nze kaliflector kakunyumidde ali kati nfuukidde ddala inginiya era obadde ssebo nze ntowa oda omusenyi wali gubulamu amayinja tolaba kati bali bonna wewe kiri kitya kiri oke kati abulabuna basajja bange ndowooza obalaba ndi mu bakwasaganya wabula nebaza bwebaza omugagga Ham olw'omulimu guno nti omulimu guno ngwagaddeko ekintu kimu era bagamba atayitayita yatenda nnyo okukola ki okufumba nti bulijjo tulaba project bweziti nga zikolebwa basajja bansi ndala tulaba bazungu bayindi basayirandi naye kyenfunyemu ekyokuyiga omugagga Ham kyayina ayagaliza nti abaana baffe bannayuganda be bakola awo tuwali muzungu eriyo nena bw'otunda tuwali bazungu nti yaddidde ssente ze twandigabye walala n'azireka mu ffe ate ekirala akyusizza Uganda azimbye ekisaawe eky'ensi yonna nti kiri ku mutindo gwa nsi yonna nti wano omuntu oyinza omugamba gw'atali eyatannaba kujjako eno mu Nakivubo nti azimbye ekisaawe kyokka naye ekisaawe kiriko restauranti si kisaawe kyokka kya mupiira waliwo bazannyira tenisi waliwo bazannyira volleyball netball waliwo bino bye bakyusizaamu changing dress zona bwekirambudde eziri ku mutindo so nebaza omugagga Ham olwekyo okubeera nti Munnayuganda n'akolera ate ensi ye ekintu ekirungi era n'empita ne ku Bannayuganda abalala abali eyo be balimbalimba be babuzaabuza kubanga abantu bali batugamba ebigambo bingi nze nange gwano badde osubira sangawo kusinzako ebyo byogera nze bulijjo mpulya bagamba nti oli omusajja yazimba maduuka ge geetooloddewo abantu ge balaba naye nze bwe ntuuseewo n'amaduuka gali eri wala ate bino ebikwatagana n'ekisaawe ate nabyo birala nnyo so kati ne mwebaza era neŋŋamba ne Bannayuganda abalala mujje kuba naffe era tuzzenga Bannayuganda era tuzzenga omuntu wa bulijjo naawe jangu yingirako munda muno olambule tomala gayingira kyendabyeyo bali organized genda wali ku influence ku security wasooka sayiningako bajja kuwa gundi eno nga bw'ogira reflector n'enkofiira bakuweerako nga bayinyira wanti ffe tuziganye tugamba ffe tuli maje twagala faces zaffe bazirabe ffe tuli baserebu sabo omugagga Ham toyomba taata ffe tuyingiddewo nga baserebu twagala faces zaffe sigale nga zitrendinga kyovola bate twambadde enkofiira za mwezo naye nga amazima omulimu gutambula bulungi nnyo era ndowooza Bannayuganda tusuubire nze ndaba gyengulabyemu mu myezi nga 6 ajja kuba ekisaawe kyaffe akikoze eki akitukwasizza kubanga omulimu gukwaza bukwakku ekirala nenebaza omugagga Ham kantwalo omukisa guno kuba bujjo mbadde sifunanga mukisa kubeera nga mwogerako nga sinaba musinkana mwebaza omulimu ogw'akatabo
akatabaako nze bwe nakasoma okuva ku page esooka paka page esemba nalaba nti omusajja oyo yatuula era n'abaako byayagaliza omuntu wafono owowansi ate naba kwezimba ate n'atuuka ne ku mugagga n'asigala ng'amumaintaininga okuumya otya obugagga bwo akuyigiriza okukola nengeri gyoyinza okugwamu tebikulu nnyo kati omugagga Hamu byonna yabiteekateeka n'abiteeka mu katabo era nsaba munnayuganda tannabafuna katabo ka mugagga Hamu genda okeefunire nze keekanyambye nnyo okulaba nti nange kati ntandise okubeera omuntu ali creative omuntu ali updated omuntu ayagaliza omuntu asobola okutandikawo emirimu kubanga ffe tuli eyo nga tetwemalamu amaanyi tetusobola banaye buli sente zonna z'olina zisobola okutandika omulimu omuntu nakwogerera n'olekerawo okukola naye kati nkirabye nti buli sente z'olina mu nsawo zisobola ekirala ne baba bakwogerera gwe genda mu maaso ku bye tuwulidde twalisanzawo nteri akola naye abantu bali mu kukola ate basanyufu ate balabira ddala nti beleka bafuna omusaala ogukola ki ogubazaamu amaanyi ekirala ne nebaza omugagga Hamu bwe mpiseeko wali mu woofiisi ye nsanzeeyo abantu ab'enjawulo taata weebale okuba n'omutima omugabi nze nali mmanyi wakoma kuziri obukadde 10 bwe watuwa nga covid yakagwawo omukulembeze w'eggwanga yatusaba tibane buli alina kyalina akireete kiyambe bannayuganda n'otuwa obukadde 10 nze nali mmanyi awo wakoma naye munnange bwe nzize mu woofiisi nga mulimu buli kika kya muntu mulimu ba artisti mulimu abantu baffe ababulijjo abantu abalala ab'enjawulo obadde tosuubira kusanga mu woofiisi y'omugagga Hamu nga ffenna tunoonye buyambi so mu kyo tukwebaza olw'omutima omugabi webale kwagala bamulekwa bannamwandu abaana ba ghetto abaana ba street mbasanzeewo n'obeera nga kwaka akatono k'olina taata otugabanyizaako nze manyi si gwasinga obugagga mu Uganda naye taata olina omutima omugabi omutima omuzadde omutima ogulumirirwa ensi yo ogulumira bannayuganda okwagala ensi yo taata tukikwebaliza webale kutuwa abasinga batuweera mu kamera kyovalaba nti bo balabika nnyo naye gwenda byabamu abatali mu kamera nga bonna bakutte akabaasa bakola ki bagenze basanyufu kati ekirala omugagga Hamu ne mwebaza omusango gwaliko ogw'okuba nti ogwa banka tetubimanyi nnyo naye tulaba taata omugagga Hamu ofaayo nnyo okulaba nti gwe wayawukana kubali abalala nti gwe bwoba olwana ffenna otulwaniramu ate omanyisa bannayuganda ekyo nakyo kikola nnyo amakulu nze nali simanyi bintu bya banka nga simanyi nanziba gye batubbamu nga simanyi na bizibu bye tusanga naye otuzibudde amaaso ekirala olaze nti ofaayo nnyo toweefaako gwe ng'omuntu wabula ate ofa ne ku munnayuganda ne ku muntu omulala banka taata zibadde zitubbidde ebbanga taata weebale kuvaayo n'ojjayo amazima n'otulwanirira taata n'ekyomusango gwa banka tuli mabegawo ffe tuli eno tuseesaamu naffe taata toggwamu maanyi sigala ng'olemerako ebya kkooti tebabyogerako nnyo naye nze taata ndaga okusiima kwange nti weebale nnyo siganye omusango gwaffe baagutuddizaamu twali tumaze okuguwangula ne wabaawo ebirumiralumira naye taata tukulaga tituli wamu naawe era tukusabira buwanguzi bwereere naffe bannayuganda tufune obwenkanya baali batumalako obwenkanya ate bw'omala okumala ogwa banka taata n'ogw'ettaka batubbyeko nnyo ettaka lyaffe kati nze nyina ettaka lyange linasikira mu kyalo baalitwala dda taata era ngenda kujja ndowooza gwono nnyamba ate lwaki byonna byonna nga betugamba nti bikwase gundi tubadde twabikwasa Katonda yekka naye kati n'ebimu tugenda bikwasa omugagga Hamu taata omukama akuwa omukisa tukwagala nnyo mpozi ekirala ngenda muleetera proposal yaffe kubanga bwe nnambudde ku bintu bino ne neegomba nnyo ne ŋŋamba nti omugagga Hamu ku myaka gye asobodde okukola ebintu bino naye ate ffe naffe abali mu myaka gye naffe ekitegeeza tusobola kati nansipayalinga mu kunsipayalinga ngenda kudda muleetere ku proposal yaffe ng'ey'abakomediyani kubanga tulina bye twetaaga okutandikawo inventi twetaaga okugula ettaka tusobole okukola ebyobulimi n'obulunzi so kati mweyo embeera taata omugagga Hamu taata tukusaba otwanirize tuli mu kkubo nga bwe tulambudde ebintu bino ne tukwegomba era naffe taata twagala tusigale nga tetuli kyekimu tugenda kujja mu woofiisi osobola okuba nga naffe otukwasizaako naffe tusobole okukyusa obulamu n'abaganda bange bano bendi nabo ba full stop ba Edi Kigere Taata Sam ali Mabadi Bulu Madamu Aneti MC Musiramu Kakerege MP w'ababi timu yange yonna nga bw'ogirabye tetuli fekka tuli bangi nnyo tuwera abantu nga 10 ne tubulamu bubuzi capital bwe tufuna capital mugagga Hamu ebisigadde byonna naffe tulindeko mu myaka 5 ate naffe nga tulina betuyamba nga tebakyajjawo wabula bajja wasenga sebbanga bajja mu kibiina ekya Luganda Local Comedians Association naffe bafune obuyambi kubanga tujja kuba tulimuse
omukama akutuweera omukisa. Assalamu alaikum seeka barakallahu fikum. Taata Sam nenga era amazima n'ensonga endala nti naffe tubadde tulina ebintu nga bitugambye bye tutandiseewo nenga tulina abantu betunuulira bakuta ku inspiringa betwegomba tusigale ffe tugenda kukola bya inventi oba bya bulimi naye bw'ojjako n'olambula ekisaawe nga kino bw'okiraba naffe tuzibuka kati nze nyina ebintu byende byano byembadde sasobola byembadde sitalaba bulijjo tubadde tubeera mu mayumba gaffe naye bw'otambulako nga wano ate ne mutambula nga famire olaba tuli gurupu nti Kakerege waali Musiraamu waali Aneti waali ono Kakerege kozi erinnya lyo lyannema okukwata olumuze mbeera kuyita kalala so amazima gali nti kati era tulina ebintu bye tuyize bingi nnyo ku mulimo guno ate nsaba ne bannayuganda nammwe abali eyo ndowooza mulaba bwe twambadde wano bw'ojjanga ozze kulambula kisaawe abakulisiivinga bulungi ne bakuwa n'ebyambalo bibino n'oyambala n'oyingira mu kisaawe n'okakasiza ddala emirimu kati ffe tutuuse wano emirimu gitambula bulungi bujjo badde batulimba naye kaakati tukakasizza kati naawe ali eyo osobola okujja n'olambula ku mulimo guno n'ogulaba nga bwe guli ate era naawe n'ofuna ekyokuyiga nga naffe kye tufunye ate era tusaba n'omugagga waffe tugenda muleetera ku proposal yaffe naye agitunulemu asobole okuba nga atuwa amagezi kati nze olaba akakatabo omugagga Ham ke yakola kalina ennyamba gye kanyambye ennyo era taata nkusuubiza ngenda ne bannange bano abamu abatamanyi luzungu ngenda kukala kataputa to interpret basobole okulaba nga bakategeera bano bakakerege olw'ensonga nti katuyambye nnyo okulaba nga twekulaakulanya nga tubeera abakozi nga twekkiririzaamu taata tukweyanziza nnyo webale okutuwandiikira akatabaako ate era webale n'okuyamba bannayuganda covid yali yakatandika yatuwa obukadde 10 ogenda kola kiwano ng'ekisaawe kiwedde ng'ekisaawe kiwedde tojja mu byenkoko bandaze bazimbyemu restauranti ngenda kubeera nga nze omu kubaaniriza customer care kuba ndi musajja wa mpisa amanyi okwaniriza nasooka olaba omusajja ng'agamba mbu ndi nansi natuli omusajja agamba byayogera bitegera muze ndi nansi kati mu restaurant ogera kufumba ngenda kubeera ayaniriza nga nkolanga customer care bakasitoma nga bajja ate n'okubasanyusa nyine ebintu byensobola okubakolera obusolosolo n'obakolera obusolosolo obutaze kulyayala busolosolo kakati babawo ndijo jangu otubuuzeeyo jangu laba edi muli wala mwena buli omu bajja ba comedians abalala mubalese wamuli batini mwe mutambula ngera wokimanyi nti tuli kibiina oba group oba association tetusobola kujja wano ffenna wabula ffe abalabiseeko olwaleero ffe bakulembeze baabwe ate era n'abamu betusobodde okutambula nabo be balina obudde abalala bali ku mirimo era tusobodde okwasaganya bannaffe betukwasaganyiza ne tusobola okuba nga tujja nga tulambula omulimu guno ogw'ekisaawe ogukolebwa omugagga Ham era tumwebaza webale taata kuba nti otuzimbidde ekisaawe ekyebyafaayo webale kakasa bannayuganda nti naffe tusobola bulijjo amakampuni bagajja eyo China India okujja okuzimba wano enguudo zimba ebisaawe naye otulaze nti waliyo munnayuganda asobola taata oli w'amaanyi nnyo ate si kukoma kisaawe kyozimba kyokka oli mutulwanira n'omusango gwa banka taata tukwebaza nti webale kuyimirirawo n'olwanira bannayuganda n'otulaga nti naffe tusobola nze taata bwe naakulambeere nga ggwe omukulembeze akapere tasobodde kubeerawo olw'ensonga nti ayagala kukola ye nga ye yekka naye ffe twasalawo okulaba tutandikewo ekibiina kino nga tukolera wamu nga gurupu tusobole okwekulaakulanya kubanga ebbanga lyonna tuzze nga buli omu ali ku lulwe taata Sam ali ku lulwe Eddi Kigera ali ku lulwe ali Mabadi Bulu ali ku lulwe naye bwe twegasse tulaba waliwo enjawulo ate kapere tayagala bwegasse kapere agamba nti mumulese bulese abadde ayagala okujja anti era omumanyi luli twamutwala wa Bishop Anodi Muwonge ebyaliyo era bannamawulire mwabiraba bamala otukwasa ssente nga zakwekulaakulanya ng'entandikwa ye nayagala tugabaniraawo buli omu atwaleko ezize nga tugenda okulaba singa ogamba nti Taata Sam atwaleko ezize Eddi Kigera atwaleko ezize ziba tezitumala kyetuba twagala kiba tekijja kuvaamu naye ate wetubeera twegasse tusobola okukolamu ekintu ekyawamu kati olaba ziri ze baatuwa twaguzeemu obutebe kati singa tufunayo n'omuzira kisa n'atuwa ne tugula tenti ne tufunayo n'atuwa ne tugula emmeeza tujja tuka ekiseera ffe kyetukooye kati kyekyokusabiriza twagala naffe okwekolerera nga bannabitone nga bakomediyani nti kyetukooye kwe kusabiriza abantu era kyovudde olaba nti kati twagala kapito twagala entandikwa naffe tusobole okwekolerera ate naffe ate tusobole okuyambayo naye ku bantu abalala naye tubadde tukooye batuwe obuwunga batuwe ebijanjaalo batuwe omuceere enough is enough ekimala kimala kati yesaawe ey'okwekolerera era gwe tunoonya ye kapito era twengeri tufunye omukisa
ne tubanga tulambudde ku mugagga Hamu era taata tumusaba nti tumuyigiddeko ebintu bingi nnyo era tusaba taata abeere mukwano gwaffe era asobole okutuyambako ne mu mbeera eno gye tulimu tufune entandikwa kitegeeza kimulekesezaayo lwakuba alina kapere ye yatulaga tajja kusobola kutambula naffe olw'omulamwa gwe tuliko ye ayagala kubeerawo yeyekka ng'omuntu yagaba ne sente zagenda atandikewo obulamu naffe tetwagala bwe twafuna sente ziri era twamuwaako sente ezo ze twalaba nti tezijja mumunyigiriza ajja kusobola okutandika naffe ne tusigaza ze tusigazza kyova olaba nti ffe tusazeewo twegatte wamu ye kapera ayagala kubeera omwe era kyekimulese kubanga era tuba mmuleeta era wandirabye na wano ng'akaayanirawo tetwagala kukaayana naye ate ye bw'alidda n'atwetondera tusobola omumukomyawo kubanga ffe eno famire wano waka ffe tuli bazadde ate era kyetwagala buli omu abeere mu mbeera ennungi ate twamuwadde suspe ye yeegobye yatuganze mu mpeeka ezange ngende ntandika obulamu ate singa kapere ebintu kapere abitegeera bulala kapere buli kintu akivunula bubwe yenga ye era ne bwe twali badde tuzze naye essaawa zo teweewunya nga atandise okukayanira wano nagamba nettaka baali tuwadde ino poloti yange eno nga bwe twayingidde twabadde waffe kale tategereka bulungi ng'omuntu abamumanyi tumumanyi tetumutwala nnyo serious ampozi kwongereza ku kya muganda wange singa mukulusa ebbanga yeeyagaliza yekka ffe tetwandibaddewo aye musimu siramu kakerege olaba naffe tusobodde okubeerawo so kitegeeza ayagaliza akanya akavuya akagala nnyo kapere akanya akavuya akagala nnyo kale okweyagaliza yagalizayo nekka